ne tukunganye ku nsonga emu kubanga tweyigiriza nga tusoma ku dini yaffe ey'ekitiibwa. Oluvannyuma nsabidde ku ekibwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama yeke nyini yakola kaweefube mungi nnyo eddiini y'Obusiraamu kubanga etutuukako era tukakasa n'atugamba man salla alayya salata wahidata sallallahu alaihi biashara, omuntu yenna amusabira oba amusaalira olusaayira lumu sallallahu alaihi biashara ya Allah subhanahu wa ta'ala amusaasira ensaasira 10. Omulamwa gwe tuli ku bufumbo. Obufumbo ibaada. Obufumbo kintu kigazi nnyo kuleva esembayo. Era obufumbo buno webuba tebuteredde mu gitama mu society ze tuwangaaliramu oba society gye tuwangaaliramu, obufumbo ne bugaana okutereera product ezigenda okuva mu bufumbo bwe baba abaana. Kyova olabanga abantu bonna kati bali disorganized, nenga obwola abantu bonna engeri gye beeyisaamu, engeri gye balowoozaamu kiva ku ngeri gye bamurabbamu okuva ewaka. Obufumbo tebukyali ku mulamwa gwa musingi gwa ddiini. Abantu bali mu bifumbo, bali mu just nenga obufumbo ibaada. Ate jjukira buli ibaada yonna era kye tuyita kaifiya, engeri gye tugikolamu. Wabagamba nti swala nga tugamba eswala tugisaala tutya, watugamba nti zaka nga watugamba zaka tugitoola tutya, batugamba nti swawumu nga tugamba swawumu tusiiba tutya. Tegereka bulungi baddu ba Allah. Kale tugamba nti obufumbo ibaada era kitegeeza bulina enjigiriza entuufu eri waadhi ennambulukufu eva mu Qur'ani al-Karim na hadithi ez'enjawulo. Tegereka bulungi baddu ba Allah. Layini gye twasembako wali nabagamba nti obufumbo omusingi gwabo omutuufu gwonyidde ku gyetuyita al-mahabba bainahuma wa rahma wa sakina. Obufumbo buyimiridde ku kwagalana kw'abantu ababiri bano nga baagalana ebyaddala okuva ku ntobo y'emitima gyabwe, nga tebalina influence yonna, nga tebalinamu kutijja konna, wabula ng'oli munno owulira omwagala kuva ku ntobo ya mutima gwo, era nga vibe ze zisoma ng'owulira omwagala kuva ku ntobo ya mutima gwo. Si kaniikiriza n'ogamba kannyingire obufumbo kasita naye mukazi tazaala, kasita naye musajja tazaala. Teweekanika kuyingira mu bufumbo kuba kiri ekintu kiwanvu, projekiti mpanvu nnyo, mulimu n'abaana. Kati weekaniikiriza oyagala omukyala, mugenda kuzaala abaana abo n'abaagala. Abaana abo oyagala bategere basome eddiini ya Allah. Ne weekaniikiriza obazadde mukyala gw'otayagala, weekaniikiriza obazadde musajja gw'otayagala. Kiki ekigenda okuvaamu? Kati omusingi omutuufu kusooka kutereeza kwagala kuva ku ntobo ya mitima gyaffe, era nabamulira tuditamininga tutya nti omuntu omwagala, n'Obusiraamu bwennyini ne butuyambako okutuwajjaha ne butugamba goberera kino na kino kikuyambeko okulonda omuntu omutuufu. Kati kino nakyo njagala nkireete tubeere nga tukitegeera kye tugenda okutandika nakyo olunaku olwaleero. Waliwo kye tuyita nga tugenda weegombye omukyala yeegombye omusajja, olwo kye bayita okwogereza. Mu prosesi y'okwogereza, omusajja yenna ali wano ng'ali oyogerezaako. Buli muntu yenna buli woofuna omuntu gw'oyagala ng'omwagala kuva ku ntobo ya mutima gwo, nga n'omukyala oyo akwagala kuva ku ntobo ya mutima gwe, ne mugenda mu prosesi y'okweyogereza, buli muntu agezaako nnyo okukuuma emizeegyo emibi. Buli muntu agezaako nnyo okweka emizeegyo emibi, era tagyolesa eri munne. Wamanya nti ono munnange gwe anjogereza muwalimu sheikh, kitegeeza agenda kutandika kwebikira ne sitira asobola okukola ki okutandika ogiteekako. Kasita amanya nti ono ayagala nnyo bino na bino, ng'agenda ku ebyo by'oyagala ennyo nga bino by'otayagala akola ki? Abireka. Kitegeeza emikisa giri 99 omuntu okubika ku mizeegye gyonna ng'ali mu prosesi y'okwogereza omukyala, oba omukyala ng'ali mu prosesi y'okumwogereza, n'akweka emizeegye gyonna n'otategeerako n'ogumu. Kanogamba masha Allah, Allah yanukudde edduwa zange. Omukyala masha Allah, bulijjo nsaba Allah ne Allah leero annyanukudde, nenga wallahi tomanyi nti otomedde emizeegye abisseeko mibikke. Kasita mumala okuyingira mu bufumbo bwe muti, mwe mujje mwegendereze ennyo. Kino gya mubeere bajulizi ku kyo. Buli wootandika puroguramu n'oga ngenda kuwasa, ensi yonna ekuŋŋaana ekuyambeko mu kuwasa.
nibaga ogenda kuwasa wafunye omukyala nti alhamdulillah basajja bonna bavaayo bakyala bonna bavaayo ngenda kufumbirwa masha Allah nibakola group WhatsApp group introduction nibatandika okunganya akasente emasjidi gyoviiramu bakunganya sente family gyovaamu neto sobola kuvaana program nogamba njagala kugula poloti ya bukadde 10 ninako obukadde 7 nogaba kwano bange munyambeko nokola group noga njagala kugula poloti munyambeko nobateeka mbonna nobaga musondesere ne bazikuni bakuyamba bagonna yagudde eddalo ono ne wali bonna bavaayo ne bakuyambako mumanyi babategeeza ekintu kimu baba bafumbo baloza ku bufumbo buzibu ne bagana ono katumusindike ya kirozeeko ne bakuchamula ne bagosobola noga nsobola kati nomala bakuwaze sente bazikunganyiza olaba osobola ninga wallahi olunaku luli lwennyini logenda okuwasa omukyala logenda okufumbirwa bonna ekirekyo bonna badduka ne bakulekera omukyala wo ne baga bismillah tandikirawo nawe olabe kye tuyitamu kati abantu bali mu bufumbo oba kiki kye naliko oba ebintu byo imagininga nga tonnawasa oba ebintu byo imagininga nga tonnafumbirwa naye ogamba abantu banenzika mbabuulire abantu bali mu bufumbo ne wallahi obuzito bwe baliko bajama subhanallahi malikal mulk bamaama abo bakyala bali mu bufumbo naye nga ekibabeezayo kintu eki baana omukyala asobola okubanga awangala naye naye nga takuwagala nga ko lunaku na lumu nze nkubuulira nabeera naye emyaka 10 ng'akulinda okaddi wakubonyeebonye ku by'oz'omukola kati ogenda okulaba nga obufumbo twabujja ku musingi omutuufu buli muntu yagenda obuyingiramu ng'akwesa emizeegi emikyamu kati mumala okutuuka mu bufumbo wakati musula mu kasolya kamu mukozesa ekyangwe kimu mukozesa akasenya kamu buli kimu mukigasse kati buli muntu natandika okujjayo muze gumu ku gumu ng'agukuba ku mmenza noga ono buli gyafuluuta noga ono nakinakikoze ya rabbi gumu ku gumu nakinakikoze noga subhanallahi malikal mulk kati osanga abantu aliyawo naye nga kyeyasuubira si kyalina tegereka bulungi baddu ba Allah kati bino ebigambo njagala mbibagamba olwe mubeere nga mubitegeera togezangako okuba ekigere kyekisooka mu bufumbo nga tulina mutima gusonyiwa nabbi yatugamba awsani rabbi bitasusikum biha nabbi Muhammad sallallahu yatugamba awsani rabbi bitasusikum biha omulezi wange Allah namira ebintu mwenda ne nange mbibalamira awsani rabbi bi khiras fi sirri wal alan wal adl fi al ghalb wal dhira wal qasd fi al faqr wal ghina biri mwenda ne kimu ku cyo njagala mu yatuka kasana yatugamba tekuli muntu n'omu atuukiridde ku nsi kuno tekuli muntu n'omu ali 100 perfect nage mbanga mwenyiziza mwesonyiwe biyitidde obulamu buddemu butambule tugezanga ko okuyingira obufumbo nga tolina mutima musonyiyi obufumbo bujjuddemu kusonyiwa munno na kusaasira kati ebyo nojja birabo gebino nange saabisuubira kino nakyo nkirabyeko wallahi ojja kubiraba ne bino mbikugamba olwaleero beera omusonyi ku mutima gwo oba tosonyiye tewalisanze maama na taata wo nga bali wamu ne bakuza ne maama yali ajjudde okusonyiwa ku mutima gwe taata yali ajjudde okusonyiwa ku mutima gwe ensonga lwaki babakuza obufumbo buno singa aba abagezi tebeefuula basiru bufumbo tebwaliyimiriddewo mu bufumbo oli ekituuka nga gwe mugezi naye neweefuula omusiru singa abatuufu tebeefuulako bakyamu bukira enkya ku makya nga gwe mutuufu ebyaddala nga si gwe mukyamu neweefuula omukyamu newetunda n'okwetunda n'osonyiwa ne mutambula naye ngaoyagala mukuza abaana kati togezangako okulinnya ekigere kyekisooka mu bufumbo nga toliina mutima gusonyiwa kino nakyo kankigambe wano nkiyiseewo mukitegere bulungi
munjira bulungi wa muganda wo mwagalwa omukyala we nakukola ekintu leto kisuubira nenatatuka kuleva ekutta natuka kuleva ekola ki bano omusonyi wangu obulamu ne buddamu ne butambula togezangako okuwanika red card omujje mu bulamu bwo mumpulira bulungi baddu ba Allah togezangako okuwanika red card omujje mu ki mu bulamu bwo tokigezangako lwaki waba mwagalwawo n'ogamba nti baasi kamujje mu bulamu bwange ndeeta omulala ono gogoba omugoba lwamize 3 ogenda kuleeta wamize 10 mumpulira bulungi baddu ba Allah ekifo kyavuddemu omugoba ave mu bulamu bwo n'ekifo kyavuddemu muteeka okuddamu omuntu omulala mumpulira bulungi waba taata w'abaana bo ng'omujje mu bulamu bwo oteeka okufuna omusajja omuki omulala ne wallahi oli asobola okukola ekiva ekisingako n'oli kyeyakukola kale ekisinga okuba ahsan ekisinga okuba afdal bannange omuntu wakunyiizanga mu bufumbo omusonyi wange obulamu ne buddamu ne bukola ki ne butambula tokuumanga obusungu ku mutima n'ogamba kyonna kino obufumbo bujjuddemu kusonyiwa bulamu ne bukola ki ne butambula leero njagadde tunule etteeka lino ntera nnyo olisomesaako li mu Qur'anil Karim naye nga Allah yennyini eyatonda gwampulira n'eyatonda nze yatuwa engeri gye tuteeka okweyisaamu nga tuli mu bufumbo omuntu wakeeranga enkya ku makya n'akola essimu mulaba essimu eno omuntu n'akola essimu n'agiteekawo bw'ati n'ogenda n'ogigula mu kabokisi kaayo osangamu akapapula akakulagirira engeri gy'oteeka okozesaamu essimu si bwe giri yes era n'oba ogenze gula paasi oba ogenze gula kintu kifaanana kitya mubamu akapapula akakulagirira engeri gy'okozesaamu ekintu ekyo n'omuntu wakoze eddagala akuteekako endagiriro gy'oteeka okweyisaamu mumpulira bulungi baddu ba Allah gy'oteeka okweyisaamu nga olambika akulambika engeri gy'olina okugoberamu ebintu ebyo kati kino nakyo kankibagambe mbanga mukakasa nti Allah yabatonda nange nantonda era naye yatulagira engeri gy'etteeka okweyisa mu bulamu buno obw'ensi manyi twefuula abagezi ku nsi kuno njagala ombwire ekintu kimu ekiri ku nsi kuno nga tekirimu Allah kimbuulire tutandike na muzikiti guno mugamba amagezi ga muntu yazimba omuzikiti guno si bwe kiri okuzimba masijidi eno batandika n'amabulooka si bwe kiri amabulooka gavaawa si mu ttaka ettaka ani yalikola waliwo omuzungu yenna yateekawo ettaka nti oyo yakolawo ettaka n'aliteekawo teyali Allah kiregeeza omuntu amodifying ekyo Allah kyamaze okukola n'awumbamu amabulooka si bwe kiri mulimu seminti ava mu limestone waliwo omuntu ali emabega wa limestone si Allah oli amodifying ekyo olwedde ekimaze okukolebwa mumpulira bulungi ekimaze okuteekebwawo Allah n'akimodifyinga n'ajjamu sementi enzigi zikolebwa mu aluminiya zikolebwa mu byuma ebisimibwa wansi nga Allah yabiteekawo langi kwega kiki kyomanyi ku nsi kuno omuntu nga gwali wano olwaleero oyambadde olugoye luva mu kisimu kotoni waliwo omuzungu ali emabega okukwata ensigo 2 eza kotoni n'aziteeka wansi naga kati abeereyo wansi eyo nga modelinga kotoni wave ebyeru aba Allah si bwe kiri emmere gy'olya juisi gw'onywa ebizigo bye weesiiga kiki ekikukwatako nga tekirimu Allah kati Allah banga tukase yatutonda n'atonda ne byonna ebiri ku mwaliro guno ogw'ensi baneetukkirize bye yatugamba wabanga alina ekintu kyagambye mu kintu kyonna n'agamba mukole bwe muti mukakase nti endagiro gye yatuwa entuufu gyetteeka okweyisaamu mumpulira bungi baddu ba Allah gyetteeka okukola ki kati bino njaga tubeere nga tubitegeera arrijalu qawamuna ala nisa Allah agambye abasajja be bali waggulu w'abakyala muki mu bufumbo bakutte omusajja bamutadde ku ala ddaraja eddala eryaki erya waggulu mumpulira bungi baddu ba Allah eddala eryaki anne aya abasajja bagikozesa kulya kibonsere bakiyita kibonsere omusajja gafa abafuga fa baliko kikyoyogera gwe omukazi nga sinnayogera nemwe baganda bankambabuulire ekyo kyali kikuolinga buvunaanyizibwa kyali kimaze okulya abasajja bonna ekyo wamma okukwata omuntu omuteeka ku ddala erya waggulu kyali kitegeeza kullukum ra'i kulli ra'i mas'ul an ra'ayati buli muntu mulunzira Allah agenda mubuuzako byeyakola ki byeyalundanga wallahi Allah agenda kukubuuza ku mukyalawo okuva ku lugoye olusooka ku mubiri gwe paka olusembayo buvunaanyizibwa bwonga omusajja neno abesajja
likanula amaaso litambuddeko ne mukyala waalyo bagenze ku mukolo ne wallahi ne balyebaza ne bagamba webali masha Allah webali kwambaza mukyala ngamba alhamdulillah ninga akimanyi ku ngoyi zonna zayambadde talina kuwadde olwataano obanga asikali agoberera omuntu buvunanyizibwa abo n'atabamuna kintu kyonna wadde akatono mu mutima gwe akagamba waayi wadde bakingambye ero nenebaza n'atabamu kufumiitiriza nago waayi buno buvunanyizibwa bwange wallahi bani bwali buvunanyizibwa obusiraamu bwali waabe ne bugamba omukyala abamama betulaba abonabona n'olubuto emyezi 9 naye omwana oyo wamala omuzaala n'amuteeka ku nsi ne oba kugambye nsasula mu yonso obusiraamu tugamba musasula ayonse omwana wo musasule ayonse omwana wo obuvunanyizibwa abo okuva omwana oyo ng'alinnye ku nsi paka bwayiteeka ebidala mu makanga amaze okusoma ebbanga lyonna aliba mwana wo obuvunanyizibwa abo ng'omusajja ne mmwe kamba bulina ekintu kiri kimu mmwe temulabayo kati omulembe guno gwe tuliko abakazi batuuse n'okukola emirimu gy'ekisajja temubalaba tera kwogera ku bakyala babeera ku makubo ku nga batunda chips nava kunanyuka sawa 8 bwa kiro ningo otuuka n'ombuuza empewo neekufuwa buzibu ki nagamune noonya fees noonya tuition noonya bujjanjabi bw'abaana bange n'ombuuza kitaabu aliwa gyali azaala buzaazi baana balala nga si buli lisajjala tabusajja alaasi kibonsere gwasanga gwazalamu yafuuka mbuzi yafuuka kisolo talabirira kullukum ra'i kulli ra'i mas'ul an ra'yati buli muntu mulunzira Allah agenda mubuuza ku byakola ki byalundanga mumanyi bimotoka binene ebitambula mu bugundi bw'emibuulo mubimanyi ebyo wallahi kuliko bakazi bawalampa ebimotoka ebyo n'omusanga ekironga kiwalampye aliyeyo waggulu agenda kunoonya fiizi w'abaana be nenga kitaabwe mwali mu nsi azaala nikala osobola otya kuba omusajja omutuufu ng'olinawo osobola okutuula omanye abasajja tutiitirya nnyo omuntu gw'olabye olw'eggulu nolabira gw'olaba ku makya kino kankidde mu kitegeere kiri nnyo ku nsi kuno okutiitirya omuntu gw'olabye olw'eggulu nolabira gw'olaba ku makya mumpulire bulungi baddu ba Allah tutambula na bigenda abasajja olaba akakazi nga kakuyitako nga kabigula kokakola shape noga masha Allah nolabira mama w'abaana bo n'ogwe mukazi yantama takyalina wadde n'ekintu n'ekimu mumpulira bulungi nenga gwamutuusizza ku ebyo n'otandika okutiitiibya omuntu gw'olabye olw'eggulu nolabira gw'olaba ku makya oli gw'olaba ku makya yakulaba ng'okyalina engeregeze yakulaba ng'okyalina obujonjo mu maaso nga tolina kiwaavuddemu yaahe oyo mukyala n'abeerawo n'abaana bo mumpulira bulungi ne leero oba gy'oli n'osangayo omukyala omwana oga nja kukuwoowa n'osanga ono nja kukuwasa n'ono nja kukuwasa otebenkera otya ng'oli musajja ne bakuteeka essuwaani ya chipusi mu maaso ne bakuteerako amagi n'ekikopo ky'amata naye ng'omwana gwe wazaala gwe wasooka okuzaala tomanyi kyagenda kulya ng'agenda okwebaka n'otebenkera n'ogaana oli musajja obubulako kwambala sikaati nze nkubuulira tomanyi mwana we yayambadde ki mu bigere ng'agenda ku ssomero ne oli eyo otebenkedde bakubika subhanallahi malika almuluk bana basajja Allah okuteeka ku ddairi ya waggulu bwali buvunaanyizibwa kyovulaba mu Qur'ani yawma yafiru almaru min akhi wa ummihi wa abi wa swahibatihi wa bani onakulenko mirugenda kuba luzibu nnyo omuntu ajja kutuuka okudduka omwana gwe yazaala abaana babadduke obuvunaanyizibwa busuula bamama nga babonyebonye n'abaana subhanallahi malika almuluk abantu bali mu nsi muno bazaala buzaazi tebakyafaayo kati bwali buvunaanyizibwa Allah okukwata omusajja n'amuteeka ku ddala erya waggulu aye n'oba ogitungidde ng'egenda mu maaso Allah yakitegeera n'akimanya nti mu bufumbo mulimu emitawaana n'atuwa solution yaagyo emitawaana egiri mu bufumbo wemba mufunyemu obutakkaanya oba ng'olina omwagalo omufunyemu obutakkaanya solution si yakuwanika mikono ogamba oyo mutadde kanfuna omupya ojja kuwasa ensi eno ogimaleyo ante tojja gimala ojja kufundikira olwadde nze nkubuulira temuli kimu mu bakyalaamu wetebenkeza noga kino kimmala omukazi omulungi yenna mu nsi ya Mukama muno yoba otannasembeza kuteeka mu bulamu bwo newe omala omukwata n'omuteeka mu bulamu bwo ng'otandika omukwata ensobi atandika okukwata ensobi ate omulungi aba mulala gw'olengera wabbali naye naye oba omubala nti mulungi wa nsonga egi tonnamusembeza mu bulamu bwo kati ekikufuula ono omukyala gw'oli naye nti mulungi magezi go manya nti kyalina nabali boyanyina bonna kyalina tewali kyanjawulo kyonoonya mu nsi ya Mukama muno wallahi tekiriyo ya akhi
ogwo muzimu gukulinnya n'ogamba ng'owulira ng'atateredde ogwo muzimu ogwo gukuvaako nyama n'oganda baddeko ki naye ng'omaze okutomera. Kati omuntu alina okutebenkera munsi ya Mukama neetebenkeza neekusa n'ekyo ekitundu ky'alina. Abakazi tebagwayo mumpita bungi baddu Allah ne singa bamufunyemu butakkaanya n'omwagalwawo. Allah atugamba wallaati takhaafuna nushuzahunna faidhuhunna, kuba kubuulira. Mumanyi kye bayita okubuulirira? Ani alawuddeko ekigambo kye bayita okubuulirira? Omwagalwawo, omuntu gw'oyagala omubuulirira otya? Akoze ensobi, waliwo n'abali mu layini y'okwogereza. Munno omwogereza wakolera ensobi wennyini bamubuulirira batya? Muli mu bufumbo wakati, babuulirira batya mu bufumbo wakati, muzadde n'abaana? Abantu bamanyi bayita kubuulirira. Kati bayita okubuulirira kye kino wammanga mukiwulire bulungi. Ekisooka kwe kubuulirira omwagalwa wakati watakoledde ensobi. Ensobi osobola ogirabanga omusajja, ensobi osobola ogirabanga omukyala, n'omanyi ensobi ekolebbwa naawe nnyini si bagyogererako. Lwaki? Omuntu buli wanyiiga omutima gwe guba gweggadde. Ekyo mukimanyi, wonyiiga omutima gweggala. Kati buli wogezaako okuwulira muno nga onyiiza omutima gweggadde, byogera bigenda kuba tebiva wansi wa ntobo ya mutima gwo. Ogenda kufundikira olangira mulangire. Ojja gamba gwe mukazi gwe, mmanyi ennaku yo, mmanyi ennaku yo, mmanyi gye nnakujja, mmanyi abantu babaafa. Nze tebanzannyirako. Naye nga weefuula mubuulirira, okukuba kulangira si kubuulirira. Kyovula tetubuulirira mukyala wakati wakoledde ensobi. Omukyala wamugaana ku mulirwano, yes gy'omusanze awo nnyini suwo yimirira n'ogaana naye nakugamba ki ggwe? Nakugamba ki? Oba oli mu ntebe wali otudde amagiraasi gayatika awo nnyini obina ogamba amagiraasi gange gonna mugamazeewo gago wekka. Ensobi esobola okukolebwa ewaka n'ogiraba. Mumpulira bulungi? N'ogiraba. N'omusajja omugezi amanyi amaka ge bagatambuza awo nnyini siwo yimirira n'ogamba nti ekyo kikyamu. Wabula olinda mukyalawo nga musanyufu nga nawe oli musanyufu n'ombuulira. Obusiraamu tebutugana nakogendako awulo. Obusiraamu abantu bamanyi nti obusiraamu libakomera. Obusiraamu tebutugandangako outing singa ziba tezikhalafa, tezigenda kwega teziri against the boundaries of Islam, beyond nga tezigenda tezikosa busiraamu bwo. Kera kencha kumacha gamba mukyalawo leero ekyeggulu tokifumba tugenda kirya mu Colin Hotel. Wolyako ekyeggulu mu Colin Hotel obutuka gwe omuyisiraamu ampuliriza. Ne mukyalawo man la yashkuru nasa la yashkuru Allah. Omuntu asobola kwebaza abantu banne tasobola kwebaza wakitiibwa Allah. Omukyala akugoleredde si bwe kiri? Okuva mwaka ku mwaka akuzaalidde abaana, akooleza buli kimu akikozi, akuumira ewakaawo. Okera kenja kumakya n'omugambo omwezi guno oba omwaka guno nga guweddeko tugendeko mu Colin Hotel tulye ekyeggulu, tofumba kyaggulu, fumba mmere y'abaana, mugwire ku kadress, mugwire kyaliye ennungi, mumpulira bulungi, gitwale ogisabukulire wali omugere kino kirabo nkikuwadde, webale kunfumbira, webale kulabira abaana bange, ekyeggulu mukiryekaawo, mugendeko mu hoteli ezennene musuleko eyo. Obo nabo kodyo mu bufumbo. Ni wallahi gweke nyini subhanallah simanyi kyagwa mu umma tebakugambanga konti okuba omuyisiraamu kitegeeza kubeera ssaawa yonna nga wemazeeko mirembe gyo. Mumpulira bulungi baddu ba Allah? Mubuuze ki ky'osinga okwagala mukyalawo, bawo mubuuze ki ky'osinga okwagala. Woba osanyuse kimugambe kimutwale ku ekyo kyasinga okwagala. Wobanga omaze omukolera ekyo kyasinga okwagala awo wennyini woba omugambira muge munnange muli ku Colin Hotel, muli ku Africana, tosobola kufa ng'onyigidde Africana ne mukyala tofa, tobutuka jama, akhira tetuuka. Byonna ng'obimaze mugende naye omwaka gwe tuyiseemu gubadde mulungi webala byonna by'okoleddemu. Nkweyanza ne mubaddemu ensobi eno n'eno badde nsaa tuzitereeza wallahi ajja kuzitegeera. Omugoba omwezi gwe tuyiseemu taata w'abaana webale byonna mune mbaddemu ensobi eno n'eno ajja zitegeera. Ne ensobi we zikolebwa wennyini woyagala ozoogererako oli mukambwe bitya subhanallah. Mukyalawo muzuukuseeko ekiro babbawo muzuukuseeko ekiro ng'ensi yonna etebenkedde mwesanyuse mwoge munnange mbadde njagala kwogerako naawe ng'ensi ntebenkevu yonna muge munnaaye ndaba oyitiriza nnyo okuzungazunga. Oyinza okuleeta endwadde ne tuleka abaana baffe
ne bafa ne bakulanga bamulekwa ajja bitegeera mumpira bulungi n'ensobi zennyini wozikoledde woyagalira ddala wennyini ozoogerereko kati awo nno okusise kubuulirira ekyokubiri wogezangako okubuulira mukyalawo oba omwagalwawo babbaawo ebbanga ne litambula omwaka gumu mumpira bulungi ogwokubiri ogwokusatu alina byalemeddeko ekiddako okutereza amakaago kuba kusenguka wahujuruhunna fil madaji okusenguka nakyo ekikufuga biri bisatu mubiwuze bulungi ekisooka okusenguka osengukira mu kisenge kyekimu kyemusulamu mumpira bulungi ekisenge kimu kyemukola ki togezangako okusengukire wa maama w'omusajja oba ewa muganda wo oba mu kisenge ky'abaana noga kati nze nkubuyidde nogera n'osengukira eyo kikyamu osengukira mu kisenge kyekimu kyemusulamu lwaki okuliyetinga conducive environment munno wabanga asobola okwetondera ajja akwetondere mumpira bulungi tajja kusanga mu baana tajja kusanga mu kisenge ky'abakozi tajja kusanga mu ntebe bikyali munda bikyali behind the curtain sengukira mu kisenge kyennyini kyemusulamu ekitanda kiveeko ku buliri jangu ku mufaliso oguli wansi oba yali omusaala wansi ng'omusajja okurespectinga amakaago oba omukyala omugemu leero nja kwebaka wano akubuuze ajja kubuuza ekibuuzo agogenda kwebakawo nti yes ngenda kwebaka wano lwaki munengezezaako emyaka 5 egiwedde emabega okubugira ku nsonga ebbisi byolemye okutegeera mu mbeera ennungi kati nze nkole ntya wallahi omuntu eyakuwasa n'omuntu yakufumbira nga akwagala tasobola kusula ku buliri obwo era ajja kujja wansi awo akwetondera munne nsonyiwa tudde ku buliri twebaka ewo oganye tugenda kwebaka wano ffenna yes waba kwetondedde musonyiwe mudde mutambuze obufumbo naye bino mugenda ne mwekanika okwagala ebikazikazi ojja kusenguka ekikazi okireke ku buliri obwo ojje wansi weebaka embotereza amakaago kike wanaako wajja kudda weekanike empola ng'otandika ebintu bino wallahi bino ebintu bikola ku muntu nga wasa omuntu nga akwagala kuva ku ntobo ya mutima gwo ojja kwekanika kati mukazi azaala kasane musajja ojja kusenguka mbu oloboza akulumirirwa nnyo odde wansi awo weebake ku musaala awe kasanze ndi kugugonda wanaako wajja kudda kati yahe wegendereze nga tonnayingira buki bufumbo abavubuka babikola nnyo oba omulembe guno bannemeddeko baagala kunsiba bankubira amasimu nafunisiza omukazi olubuto bannemeddeko kati nze nkole ntya nti jangu tuteese nti muwase oba tuyagala tukusibe wemuwasa temujja kunsiba nti yes wemuwasa temujja kunsiba nti yes kati nga yeyo y'omukyala we bwatyo bwe yajja kati oyo omusenguko oyo n'atalemera ku buliri obwo oba ogenda kuwasa ng'omusomo gwe twasookerako making sure nti omuntu ono omwagala kuva ku ntobo ya mutima gwo tegerekese bulungi baddu ba Allah ekyokubiri mu kusenguka kwe kusenguka ebigambo mumanyi ebigambo emboozi mumanyi emboozi we muba muwangaalira ewaka nga muli mu bufumbo wakati oba olina omukyala gw'oyagala muli kwogerezeganya wallahi bino mbikugamba bibeerawo abafumbo mubimanyi n'aboogereza mubimanyi we mufuna akakkolo banga okomyeyo waka omukyala agezaako okunyumiza byonna ebibadde ewaka tino gundi teyalwanye ne gundi abaana ba gundi balingiza omulalo byonna nabikunyumiza naye nga tobaddewo ku kyalo gundi yakoze bwati gundi nakola bwati gundi nakola bwati nakunyumiza emboozi yonna naawe nno notandika omunyumiza biba mulimu gundi teyakoze bwati sente zange tebazinemizi nobinyumya ogungu ddala oyo sulo oyo kati mumala asapplimentinga mumpira bulungi asapplimentinga bizibu wafunye bino na bino kola booti ne booti naye no supplementinga kola booti ne booti kati mwenyumiza byonna ebibaddewo nga muli bafumbo kati mu kusenguka ng'emboozi omukyala omusajja okomangawo ewaka sigaza obuvunaanyizibwa bwe emmere giteeka ewaka abaana balabirire buli kimu kikolere nti musasule naye okumayo waka sirika senguka emboozi wenyumyanyumya agaboozi gaago gundi ente ya gundi yafudde sirika tosupplementinga tosupplementinga ko kigambo kyonna akigamba musajja yabadde ki nenga byonna obikoze ozze n'akaveera ositudde obimuwadde tula mu ntebe osirike sirika ye kennyini ajja kwennyulaga omusajja ono ndowooza biri byadda mbulira emabega nennema ayinza okuba ewali ensonga n'enkya kaddoozi kanyweze
ng'omusajja kanyweze komawo byonna bikole era komawo bulungi nnyo byonna oleeteyo n'ebirabulabo ogwire ku baana obuntu tubadde otagula obuteekewo babugire naye otuuka osirika akonyulizeeko emboozi ye munnaye akatunda byonna baleeta buleesi gwe kibaleeta kyolya ng'osirika. Omuntu omugezi ajjaga waliwo ekitatambula buki. Omulundi ogwokusatu onabozeeyo ku mulimu ajja gamba mukwano gwe oba ajja kuba kasimu eri maama we oba muganda muge munne aje ennaku zino simutegeera seeka tata guli ennaku zino sikola ki simutegeera obuzibu ki kati onaakoma weekira ajja kukubuuza ke munne ennaku zino nga sikutegeera wiiki namba buzibu ki ng'omuga munne ngezezaako okukubuulirira ku kino na kino olemedde ku kino kyekimu ne ku mukyala akusenguka mu bigambo okomawo ne weyogeza akaboozi go emmotoka ebadde tumaze nakutunulira bwati nubwo yabadde agala entumalewo supplement awo kigambo neki naye omukazi nawe osigala okola byonna byoteeka okukola ng'omukyala mumpulira bulungi emmere gimufumbire mugololere mukubire engatto muterere amazzi aganaaba naye wajja neeyogezeyogeza ebiboozi bye nti gulino teyamaze n'akola bwati. Omukazi sirika mutunulire bwati kati omusajja ategeera ebyaddala mumpulira bungi baddu ba Allah ajaga waliwo ekitali kiki kituufu era wanaddeyo ku mirimu kugyako yajaga omukazi ennaku zino simutegeera ajja kusala wano isha alwewo agenja basiraamu ayogere ng'atya okudda ewaka amale yeevemu agene eggwe ntikinga tutegerekeka then ensonga ogikole ki ogireeta kati ekyo kye bayita okubuulirira. Mumpulira bulungi ekyo bayita okukola ki okubuulirira kibayita okusenguka mmanya osenguka ebigambo. Mumpulidde bulungi ekyekusenguka ekirala ekisembayo kwe kusenguka ensonga z'obufumbo. Mumpulira bulungi omusajja omubuuliridde ave ku bwenzi alemye agenda n'asaggula endwadde omukyalo omubuuliridde alemye otegeera bulungi kyekisembayo kyokusenguka. Ndoza tubere nga tugenda mu adhan insha Allah tugende ku paati eddako. Kozesa omumwa seega kozesa mumwa ndoza ngwe tumenda mu adhan ajja akola eki ayaziine banne ekigambo bufumbo kintu kigazi. Mumpulira bulungi era ebintu by'osuubira mu bufumbo obeera n'ebifaananyi by'osiiga n'esi bwe biri. Mumpulira bulungi n'ensonga lwaki tebiri bwe bityo obufumbo twabujja ku musingi omutuufu. Twabujja ku ki? Ku musingi omutuufu ogw'obuyisiraamu. Abantu bali mu bintu ebitategerekeka. Abantu bayiza ebintu nga tobimanyi na gye baabijja. Waliwo bino bya baby shower mubimanyi? Baby shower oba tebyaliwo yaahe mbataddemu obujjogoli ekyo otakikolera mukazi asobola n'okunoba nze nkubuulira baby shower mwana we ninga abeebiso bonna bagenda kuba ku ekyo tegese bulungi abataagaliza bonna gwe kennyini omwana wo gwatandisa omuteeka mu fitina nga tannava mu lubuto gwegala tomanyi nti wali abaagala abaana nga tebabalina waliwo abantu abakutambulirako mundu sigala kuva buto gwe kyo tokimanyi. Tuze tugende mu adhani insha Allah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la
tujja kuddamu twebaza w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tusene kuweekibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Watali kumala budde tujja kugenda maaso n'omusomo gwaffe ogw'olunaku olwaleero. Bane tubadde ku bufumbo, tugenda ku stepu ndozeddiira esembayo. Stepu eno yagenda nega nti wadribuhunna, kuba kukuba. Okuba mukumanyi okusooka Allah tugambye atya? Kubuulira, si bwe kiri? Ekyokubiri tugamba kola ki? Kusenguka, si bwe kiri? Ekyokusatu wadribuhunna, kukuba. Okukuba bakuba batya? Ekyo no kigenda eri abasajja. Wadribuhunna, kukuba. Kati okuba kwe bagamba mu sharia kwe kuno, kwe kwata ekintu nga kigonda. Omukyalo muwulidde emyaka 2 tawulira, omusengusa agezezaako okwetonda muzzeewo. Kati okuba kwe bali bagamba kwe kwata ekintu ekiweweera. Kwata omukono gw'ekkanzu, kwata enkofira gy'oyambala ku mutwe, kwata akatambaala, mumpulira bulungi, kwata akasenya. Omusange ng'akola ekintu kyennyini kiwakola kiwamugaana, kimukube ku kibegabego muge maama gundi kolaga nti onyiize. Mumpulira bulungi. Kati kumufirika wawanaga era gyensonga lwaki musese ogonde ku mukulu munno otandika omukubanga omukubisa ebyo ebintu mujja kufundikira muli mulaavu, kubanga ojja kimukuba ku kibegabego mugambe maama abaana kiveeku, agambe ne bebi ndeka, mufundikire nga muli mukwano. Ebyo Allah byayagala muleme kwawukana mu kuza abaana bammwe. Mumpulira bulungi. Negwe wakwata oluga ne waya n'obiteeka mu kitanda wansi bwoti, wakola omusango odda ku mukulu muno n'omugaayo, leeta omugogo nkubonereze. Banneeda ithimun kabir, eryo zambi ddene nnyo. Abasajja mwenna abakwata ne mugalula emikono gyammwe ne mugalula emiggo ne mukuba abazaana ba Mungu abo ne mubateekako embale, oyo mukyala bamukuba mulamba taliiko lubale. Kati kino ekintu okivuga okizaawa? Kuba kino ekintu olikivuga mu maaso osobola okuta omukyalo oyo, si bwe kiri? Ne singa oba omutadde n'afuna omwagalo omulala, omwagalo oyo n'akwata ku lubalo olwo n'esiwala, ogenda kuddawa Allah. Eryo zambi ddene nnyo. Al-Islaamu kallama al-mar'ati qabla an turad. Obusiraamu bwagulumiza ekitonde mukyala ffenna nga tetunnabaawo, tetunnazaalibwa. Be bama ba ummi eno bambejja. Mumpulira bulungi. Bagonda be babebi ba umma yaakhi. Ne muno gwamuyita bebi gwakuta omuggo omukubanga omusajja omuntu omukulu. Kino kibagamba olwaleero omuntu yenna akwata omuggo n'oluyi n'alukuba omukyala kuba kyagendera basajja omuteekeko olubale, eryo zambi ddene. Wallahi Obusiraamu tebutugamba nko bwe tutyo. Gwe kankubulire engeri gy'oyagalamu maama waakuzaala y'engeri yeemu abaana bo gye baagalamu maama waabwe. Lwaki tomuwa ekitiibwa mukyala wo? Engeri gy'oyagalamu maama waakuzaala nga toyagala kantu konna kamukooneko. Ani agalula olugwo eri maama omukono, ani agalula omuggo eri maama wange? Yengeri yemu abaana bo gye baagalamu maama waabwe, abaana bo gye baagalamu mukyala wo. Muwe ekitiibwa ekikola ki? Ekimujyamu. Kalaba bagabe bati abasajja naye wali abakazi abazibu. Mumpulira bulungi. Omusajja bamuganye okugalula omuggo akuba omukyala, naye waliwo abakyala kulayira Allah nga tonnamukoonako nga ye akusonzeemu eddene. Waliwo bakyala bannaluwali, bannalwewuuba, aga nkoonako nga tonnamukoonako, nkoonako nkulage. Oba okyali awo nga yakubye edda oluyi, akuba oluyi n'olaba abazungu mu baasi. Mukazi waliwo abakazi akukwata n'akutuulako. Omukazi nasanga omukazi ng'anyumya n'agamba ze tebamanyira, akasajja kange kakomawo ekiro naye nga kakoze emisango nga kantya, ali kukangakanga mwana wa nazaala we, kantya kakomawo ekiro naye ngira bweti nekawamuka mu buliri bwe kati nekawamuka, ali ku taata w'abaana be amukangakanga. Kati kalaba katidde nnyo ne kagenda mu kafumbiro ne kajjayo fooko obuso n'ebifumita byonna ne kabifulumya abweru, kati okafumita. Lwaki okangakanga omwana wa nazaala okutuuka ku lebifaanana bwekyo? Ate gye bali abasajja wano wallahi nga batya bakazi baabwe, ngera mwagenze mu kulwana okutuufu ne mukyala wa akumegga omutya. Omukazi luli yantuulako munene, yantuulako luli. Kana abakyala baliyo nga batuwuliriza, mumpulira bulungi,
olaba abasajja baziizizza okugalula emiggo bakube bakyala baabwe. Kati ante omukyala yaziizibwa ddala wadde okusonga mu mukyala bw'ati. Omusajja ye boosi. Mumpulira bulungi muwe ekitiibwa ekikola ki? Ekimujyamu. Abakazi gye bali guno mulembe namwe mugumanyi si bwe kiri? Mukazi ayomba ku ssimu bw'ati, akubira essimu n'ayomba ku ssimu naye nga mukazi wuba mukyala oyogereza mugereza. Naye nga bulako kukubira mpi ku ssimu nze nkubuulira. Kiki ya akhiri karimu? Kati kwe kuba kwe bagamba mu sharia. Mumpulidde bulungi baddu ba Allah. Ekisembayo fabi'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Omukyala kasita omubuulira ebbanga eriwera n'omusenguka oba obbaawo ne mutuuka ku levezo ne muziyitamu n'olaba nga biganye muzadde abaana 5, 6, 7 biganye. Kyobozangako ewabe w'omukyala waliyo abantu abakulu abaliyo, alinayo maama we, taata we n'abantu basenga be, si bwe kiri? Ne wantu w'omusajja waliyo abakulu abakola ki? Abaliyo. Waliyo maama we, taata we n'abantu abaliyo. Kati fabi'athu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Hiyegenda eri omusajja, hayegenda eri omukyala. Mukwate abantu bano ab'amaanyi mu famire ne famire. Mumpulira bulungi ku sayidi y'omukyala ne sayidi y'omwami bajje wamu banyonyola ensonga zammwe. Kati obusiraamu bakkiriza ensonga okuzijja behind the curtain. Wali bega byonna bibadde biri mabega wa curtain mwe abamanyi bye mugitamu. Mumpulira bulungi kati mubabuge munne omuntu gwe mwampa omukyala ono maze naye emyaka 10 naye yalemera ku kino na kino. Mubuuliridde mumbuulire entuufu ngezezzaako okubanga mukangavula entuufu buli kimu kikoze agaanyi. Kati ne mutandikira abantu abakulu. Era n'omukyala kye kimu kyakola nagamba mbulidde taata Sula, mbulidde taata Gundi alemye. Ne munnange mwe mutandikira abantu b'omusajja. Kati bakulu bano bennyini ne bagamba gwe bataata wo basenga abo bakojja ne bakubuulira ne bagamba munnaye bayimaamu. Ensonga eno n'eno mbiziveeko. Kati omuntu buli wavaawo n'agenda n'ayisa olugayo mu bigambo by'abakulu abamuzaala. Omuntu omukazi aganye okuwulira ebigambo bya taata we ne maama we. Anaawulira bibyo? Anaawulira bibyo? Banna anaawulira ebibyo? Tasobola biwulira. Kayitegeeza obusiraamu wali kati bukuta. Ne buga kati osobola okukola khuru omusajja n'omweyambulula, osobola okukola talaaka. Omukyala n'okola ki? N'omuta. Kubanga ogezezzaako bikoze eki? Bigaanye. N'ebigambo byange mbifundikira bannaye kino njya mu kitwale nakyo kikulu. Bwe muyingira mu layini y'okwagalana, buli kintu kyonna ky'okola nga toyagala omwagalwa wakimanyi ye ntandikwa y'okwawukana kwammwe. Kiddemu ogwokubiri. Buli kintu kyonna ky'okola nga toyagala omwagalwa wakimanyi ye ntandikwa y'okwawukana kwammwe. Ekyo kitegerekese bulungi. Temuddangamu okwonoona obudde n'ogamba njagala omukyala alibbikira, njagala omukyala omusaazi, njagala omukyala omulungi, njagala omukyala bwati ne bwati. Mumpulira bulungi? Byennyini byoyagala mu mukyala oba mu mwagalwawo gwe byambale. Ogandi njagala omukyala ow'empisa, beera wa mpisa. Allah agenda kuleetera wa mpisa. Mumpulira bulungi? Wogamba nti njagala omukyala omusaazi, beera musaazi. Njagala omukyala naawe abantu ekitiibwa. Mumpulira bulungi? Banga abantu bawe bitiibwa. Saagala mukyala mwenzi, kakasa nti omukyala gw'olinayo gwebaka naye yekka. Mumpulira bulungi baddu ba Allah? Muntegedde bannange? Kati bannange ekyo mbeere nga mukitwala nga kintu kikulu nnyo. N'osanga omuntu nga alina byayagala ku mukyala, alina byayagala ku mwami, naye nga ye antali opposite kwe byakola ki? Byayagala. Teese bulungi? Ndowooza tugenda kubanga tukomaawo olunaku olwaleero inshallah.